Plandi mulekwa. Abantu Plandi mulekwa tuli ku Oslo Gardens ngana Entebbe. Nafe tugenda kulya ku nyanja kyekino n'omunene Saimo tuli mu kulya ku mabugo. Nyense kyagabanja. Tuli mugasanyaawo bannaffe. Tamale mirundi Junior ense kusunga. Nabo bolaba abaseka abolowooza nti basanyuse. Ng'omaze okwewaanira mu bwamulekwa n'okujajjatta n'okulaga amalala ku lw'okufa kwa kitaawo. Amalala g'ofunye ku lw'ekufa kwa kitaawo kweyita proud mulekwa okujoga abantu n'okwogera bubi. Abo bonna b'obyogerera mutolowooza nti basanyufu. Bwe bamala okujjako kamera zaabwe nga mwawukanye bakugoya ku lw'enkuza gye baakukuzaamu. Kubanga teriiyo bwe nalinda bye yeyagalira mu kufa kwa muntu. Amazima ga Katonda mu ggulu mujja kutulowoozesa bubi. Ge mazima. Fenna tuli baana b'abagenzi, tuli ba mulekwa, nabo bakutunuzaamu kamera. Nesimanyi sanyu gye ndijja kweyita proud mulekwa. Na kujajja takola katemba nga kitanga agenzi oba omuntu wange. Olaba tulina ndize tubayita moment of silence. No sirikiriramu ebyennaku. Kubanga omuzadde tagdika ogwo okifunamu otya katemba n'okujajjatta. Nze proud mulekwa. Omulambo wagufunamu essente wagutunda. Junior so chokola kikyamu. You're my brother, you're my friend. Naye abo bonna abakwetolodde bwe abaseka busesi. Nze kimanyi baagala content yabo n'omulambo bagujjako content ne malaya bamuwa omuliro. Bw'amala okufuna siriimu. So bw'olimala okufuna ebizibu mu bino. Kabibe bizibu bitya era bino bibagenda okukukozesa. So kituufu saagala ogwenga nkulaba. Amazima ga Katonda mu ggulu kyokola kikyamu. Sifuddeeyo ku bano b'oyisaamu gaali aboogera ku muzeeyi oba ggwe. Abo oli mutuufu. Naye ekintu ky'okkolera amalala mu kufa kwa kitaawo, kutambuza amalala, okwogeza amalala, n'okweyita proud mulekwa, kirina ekifaananyi kye kituwa. Teriiyo muntu afiirwako wuwe n'atanyiika mu mutima. Gwe wabaaki, nkuza kikaaki eyo. Nkuza kikaaki ffenna tukuzizza abaana bubi nzikiriza. Ne maama okunga kwali kususse. Tugenda okweyita proud mulekwa nti you're happy. Happy because of your father is gone. So that is beyond stupidness. I will tell you, if you can change, change. Na yecho kyonna kyokola. Okujajjattirira n'okukola katemba. Linnya lya kitaawo, kufa kwa kitaawo, it's long. Nkumaze bw'oba onyiiganyiiga nenze nga nkugambye mazima. Ekyo kifu era kikyamu. Bampita Calvin Kayanja. Oli mukwano gwange, oli muganda wange, naye nkugambye kaati. Okujajjatta n'okukola amalala n'okusanyukira mu kufa kwa kitaawo kikyamu. Kitaawo tannaweza mwezi muttaka weyita proud mulekwa. Bannange. Wama yagala okugenda ebweru emirimu gigino weegiri oteekamu akasenteko nga visa ekuli mu ngalo gikutteko. Banoonyeeko ku noti 7 noti 62684 ba Staff Ever Uganda Limited. Betaaga abawala ogenda okukola mu ggwanga lya Kuwait n'abalenzi okukola mu ggwanga lya Saudi Arabia nga bakirina abalala Dubai ku airport ku kisaawe ne Qatar. Ne Kuwait ma hoteli banoonyeko ku noti 71645 jakuba bafuna buterevu bakirina bana bakola ku bisaawe milioni 1.5 ba erepa milioni 1.7 bakusuza bakulisa bakujjanjaba bano ba waitress ne ba waiter milioni 2 ba security guard kuva ku milioni 1.5 paka ku milioni 3.7 era nga togenda kuyola sentezo buwalabu sentezo tekamunga visa kuli mu ngalo mugende mukole interviews babeetaaga mu bungi. Bakusonda dansondere lino basobola kukwatira. Bino sija tiki zoko bino bya dayamu. Neduli ya diteka. No watiteka. No watiteka. Wabade otrera ngepa. Ndi watiteka. Basajja nafirwa kitira. Kabadde wanonga mwana. Kabadde wanonga kayo. Nafirwa nyina nafirwa. Ile kimonoka cha sentiment. Tofa kushiri. Wale wale wazakwani wiki namba labana akamotoka kavugira waliopatana teknolojia kumanyira tajja tumanyira naruli wateka motoka wano mukubo lekera otumanyira nokukosira kitaawo kirekewo ogenda kusanga olujja kuli ogenda kusanga buli kimuto kuli linda nyoko lwalifa ojja tegeera nti abantu bafiisa ogenda kusanga muzeyi Mike mwaba bajinya abo bakwasa ekyejo anakala okulwana tamanyira nnyo kana akasajja
Wali okwatana tojja manyira bantu braza ino bati tojja tumanyira tojja kutumanyira kasitoma obyawa kuliko musajja agindi omwebaza lekera ovuma abantu bonna bafiirwa akasajja kano kamanyira kano koolaba lekera ovuma abantu funa amagezi muto nyoko nekitabo bate bakukuza bulungi fe tujja kukutereeza wegayirira waaki ono mazi wegayirira waaki tomwegayirira muleke eno masiikini y'emungu temanyi bumanya laba ningina zaalimu zamanyiramu abantu tambula bwomu ate era bajja kukuba teri atakusobola kuuma empisa omuntu afiiriddwa ojja otumanyira motoka ogipaakinga mu kkubo kano akagaali kano kale yomba lwana kakonyeeko neruli waliwo tuleera otumanyira nekano akagaali ojja manyira bantu kale wetwetuyibagwe baddalu nawe oli mulalu onaako oluyibwo tukubanga mubbi wa kasimu otajja kumanyira abantu olwokuba wagula akagaali eno mmotoka eno olabako gempya ezisinga kugwe tojja manyira abantu bwembwa masiikini ya mungu ugwe kankwata na bulungi ku vidiyo nkupositinge ku akawuntiyo agagayisa agali goyina gegajja okusuula beera nazo naye tojja tujogera wano waffe tojja tumanyira olwokuba waleese kali akamotoka akafu ojja n'otumanyira eyo mmotoka naawe emmotoka zetukola njukubako gendo ete poliisi Godfather neonyige emirundi 10 ng'oli mu nsobi osigala oli mu nsobi ntazeko kamera eno kulagira ddala nti oli mu nsobi gwe tomwetondera muleke kamera buno obujulizi nze saagala kontenti mukulu wange saagala kontenti toliko masanyalaze mukulu wange kano kagaali mazi yaani akumanyi laba nno akamotoka keyewaanirako laba nga abantu abatanagula motoka balina obusungu ku bantu abalina amamotoka. Omuntu yenna obanga togulanga ku motoka tosobola manya Godfather kye yayiseemu. Si mukwano gwange simwagala bati amazima gasigala mazima. Abantu balina obusungu. Nawulidde omuvubuka yabadde akutte kamera ng'ali ku motoka ya Godfather agikoona. Godfather we kiba kisoboka oyo muvubuka musibe ndi mabegawo. Oyo mwana musibe bamanyira. Omuntu yenna nkiddamu atagulanga ku motoka yatasobola kumanya situation Godfather gye yabadde ayitamu. Omuntu asobola okunyigira olw'emmotoka yo. Omuntu asobola okunyigira olw'ennyumba yo. Nze kati Godfather kye kyamutuuseeko kambajjire. Godfather alina we yabadde alaze. Kati nga waliwo owa trailer yabadde apaakinze. Nga Godfather ali mu mmotoka ye ayagala kuva wadde emabega. Bano abavubuka bambulwa bikolwa abakera ku macha ku bikopo by'obuugi bano banywanjaga bano nnaku ennumye basingo mmadha banzalamu omwana bamunsuulidde ng'ekivubuka ekimu kikwata kamera kiteeka Godfather mu kamera nga kitandika okuba emmotoka y'embugwe. Godfather vaawo wano Godfather watutama akamotoka kasonde n'otunuulira masiikiini ye yekuba emmotoka ya Godfather nga tosobola gula mupiira gwa mmotoka. Abanaku mwefuge.